clear na mawulire Yeganye festival was his idea to single mukabya. I want and something we want to celebrate for eternity. Tinafe to live out to defending when you're gone, because I believe this is your dream. Yeah, so whose is it? Is aina entitlement chief to chief. First and council kenambule bulungi ensonga ya festival. Luuba yajja nga ayagala kugula show. Kino kyogera mu linnya lya Mukama Katonda. Nze wange nyinayo kamera. Ate ne footage mba naye. Soogera byansimattu. Otegera. Ne mugamba nenda nze njagala kola festival. Otegera. Nabanga atakitegedde n'ekimunyola n'akibayinga. Otegera. Ne tukitandika. Twakola agreement. Nze yaŋŋamba nti ekintu ekyo kinene ekintu kye tugenda okukola kinene. Lwaki tondese n'ekikola bukozi mbanga nkutandikidde. Ne mugamba ojja kumpayo ku ssente nsobole okuba nga nzizaamu badansa rehearsals biki. Ne tuteesa $1,040,000 nampaako $1,400,000. Bwe yampaako $1,400,000 eyo show bagisazaamu ng'ebulayo wiiki ndowooza ennaku 10 ng'akasente nakazaanamu ddala 7 days nga nazizaamu naddala mu rehearsal na biki. Agreement yali alina okunfaako 50%, teyampa 50%. Eyo breaching contract number 1 already. Ati awo ne tuvaawo show yasazibwamu gavumenti President Museveni COVID measures sinze awo basi kyabanjiwa kuba siyinza kukonebwa mmotoka wali n'emmenya amagulu ng'obadde wanguze ku show nojja n'onsiba nfunye akabenje tekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwa nti okumusango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God, by the government, era ne mode of payment weeri anfuna bulungi bamuwa ssente n'azireceiving anfuna bulungi. Ekyokubiri, mu agreement mulimu nti singa wabaawo obuzibu bwonna obutagenda mu maaso nga temunnagenda mu kooti musooka kutuula. Yawayiriza n'agamba yajja neŋŋaana alimba zigambye buli kyenjogera nze nyina kamera zijjudde ofiisi yange mweziri yali atudde mu ofiisi yange bisegedde footage mulina. So is not a director ku Kivu Festival. Ate atya yagula Kivu contract weeri egamba Eddy Kenzo Festival 2020 temulimu alete contract ogisome bamba mu kooti yonna egamba nti I own the rights of Eddy Kenzo Festival. Contract hiyo yali ekoma mu May 24th I think. May 24th 2020. Contract hiyo yali ekoma na bino tukola bibya. Bannamawulire mulina clips za Jonga ayogera. Yakyeyogeredde lunwe. Nti eno control eno decision gye bakoze si ye yange. Yakyogedde mu kamera. Yange yali festival bano bakoze concert eno si ye yange. Yakyogedde what are you kyekira yakyogedde kiri ku record. Yagambye eno si ye yange. Eyo statement yagikoze kati simanyi oba anagidefendinga atya. Kyenjagadde otutangaze Katonda kuba tuli mu nsonga eyo waliwo ko oluvuuvu muba ffenna abali wano twali twagala festival ebeewo yensonga lwaki tetwabiwanya attention. What really happened ku Friday okuba nti bagezaako yimira concert nti festival nti Luuba yasindika basabotaging a concert, but you used powers n'amaanyi go capacity yo okola nti you overcome that and it didn't go anywhere. It wasn't exploded. Nze sawa yali nosaba okwebaza bannamawulire. Luuba yali ayagala sabotaginga show ng'ayitira bannamawulire. Bannamawulire ne bagaana nga buli gwakigamba mugamba ndeka sigenda kulabika obi eri bannayuganda ne basirika. Nze sina maanyi genda kozesa. Nze nange nali ninze sheyimirizibwe ne baluyimirizibwa nkikirize nfayiringe nga mbuuza lwaki wekigenda. Nze sinaba kugambako nti agenda kunzita. Inze ondaba wano ninze kusavingibwa nkonfamingwa omusango sina savingibwa
bya lugambo ndaba ayogera lukyali babu okitegeera singa naasavingibwa awo tujja kutandikira but for now the highlight of the night is obuzibu mbumuyinako kunyononera linnya sofa highlight y'olunaku banaye Grammy Award. Nina challenge nene kuba this is my first nomination. I think that it's a global award is Amani and it's my first nomination. And I give God the praise olaba ne bwabe stage tuyinza obeera ne stage okumala week n'atava mu kigambo n'ekyo kyokka ate comedian akola comedy nga tayogedde ye musajja ekayinza okusesa ngalavudde mu kigambo sifani kasita akuba endongo but is a very good producer and bino tuze tubirabako because I remember when I was working with Stay in a film of Fawzi mwaka ki 2017 we had the most nominations in Afrima. I was nominated around 8 times. Yeah, I was the most nominated in Afrima that year. And Hussein won Afrima. He has it in his studio. The first of its kind in East Africa producer to win Afrima. So, kino kyakubiri kino kinene kya Grammy naye nakiri kyali kinene nnyo bamulanga n'akaaba amala emiranga neevulungula mu ttaka ne mugasirikawo be so kino bize bibaawo ne mukama bwatu mukama akola ebyamagero so you deserve it brother. I need to receive any money from tourism or whatever for that, but I'm grateful that our kids and our people, whenever they go to the museum, they take pictures and they get inspired. Yeah, so if we win the Grammy, we'll start from there. But for now, let's pray. Yeah, we just need to pray. Yeah. Pastor Bajokiza Kenzo Goodwill Ambassador wa Uganda. Goodwill Ambassador tasasula abula bulu bamala ke bamanya nti ne bakawalya gye bali. Tugende wa Luuba. Okay, Luuba kuva ku Metro FM ne ku Star TV ne ku kola ya video mu gwanga. Musuza, congratulations. N'abamawulire mwe bali kujja. Munekane kanye kansubire njala tebaluma leero. Obenja le baluma. Sebo tetwaze award for the program. Musuza, nzira ku kintu kya okuza ke mabege wa Luuba. Luuba yavuddeyo n'akaaba. Abamu ne babuyita obuziga bw'ekiroko. Oba obutuufu obutali butuufu. Ng'agamba wafuna ssente okuva mu gavumenti ky'okulaba omunyigiriza naye ate nga wafuna naye yafuna. So lwaki tewamuwa kivulu kye ng'ate enkolagana yaliwo nti mulina okukkaanya ne wekyambala ekivuddewo mwalina okuddamu ne mukwatagana. Kituufu kyekiri wafuna ssente wafuna. Uganda nze saafuna kuwadde ekikulu. Gavumenti tepangako ku ssente era wabeera nga waliyo omuntu yampa ssente nga gyali aleeta obukakafu. Saafuna kuwadde ekikulu. Sifunangako naye yafuna ssente. Ekitegeera bamukompasetinga. Ate bwe bamukompasetinga nali musuubira okunsasula kuba namukubira nako nemuga muganda wange bakuwadde ssente nange mpa balansi wange naŋŋamba notangamu n'okunkubira najjako. Okay, tugende tusoke kuwavayola okuva ku live wire Spark TV. Kenzo, abantu bangi beebuuza tebamanyi premises bo bamanyi nti ngaffe abantu abeeno wansi beetaaga okufuna clarification about that. Okay. Nze ndowooza bannayuganda balina kunsabira busabizi na kwebaza Grammy lugende ku social media kwebazaako magambo waliwo something but fe abantu tetulina maanyi galonda. Zino awadi zirondebwa bannamawulire ba media zirondebwa bayimbi zirondebwa ba producer academy. Okibanyonnyola nti wabawo komiti y'abantu nti eri ku ekyo nesensula okusensula ne bagenda nga balondalondawo batyabakibo kiri seega siza public. Tugendewo omukulu ono asobole obuuza ekibuuzo ate bwentoddewa mukanda wange watusiibule. Okay, abandi tamusoma Eclipse International era nga nva waleere ku Magic 100 FM era nga nkolera Gagamero TV.
ndatwala omukisa guno okulaga essano lyange ku lw'abasoga bonna abatali represented wano nti tuli basanufu ino okubanga ensi yaffe ogiteire ku idaala enyawo igulu. And to our brother Matbi, you so welcome in Uganda. I wish you go and visit Busoga. Do you know the source of the River Nile? I know the River Nile. I've never been. Yeah, but you need to go before you go back to America. You need to go and check out the source of the River Nile. Eddy Kenzo, wewaleta BET Award abayimbi ba legendary artist abamu bavaayo ne babako bye baayogera nga bagezaako okulaga nti nedda. Sawa zino twalabye nti abayimbi bonna together bavuddeyo ne balaga One Love bayisaawa 3 buli muyimbi yabadde amaze okupostika. Kino kitegeeza ki eri gwe ne music industry at large? Just nsaba okutwala akakisa kano okubeebaza. I thank all the Ugandan musicians, to all the East African musicians, to all the African musicians, to all the world artists, musicians. I appreciate. But okusingira ddala abeeka mbeebaza okuba nti mwavuddeyo ne mulaga obumu. Awaadi eno si yange bwongo, ya buli muntu yenna amanyi ekitegeeza okuba nga tubeera ne fulaga yaffe okubeera ku representinga colours. Olwaleero Uganda eri nominated for Grammy. I think it is the first of its kind in the Central and East Africa. Wakuba bingi ebyogero olw'abantu nabiri ne go to the real facts. Central and East Africa is the first of its kind. Thank you so much, Uganda. Thank you, my fellow artists. I appreciate it. And era olwaleero bannamawulire n'abayimbi ne bamaneja baabwe bategekedde ekijjulo oba akayiveningi ak'okunywamu ekifo bakiyita mashega kiri buyala nga wakava ebulenga. Bategekedde ak'okunywa ak'okulya tunyumyemu twebaze Mukama olw'okubanga industry yaffe wano watuuse, kubanga kino kigenda kubeera mu record mpaka nti Uganda kugamba abaana bagenda kuleetako ne zigulami wa mwezi w'era 2-3 kubanga kisobose. So there is no way we can't celebrate. Bannamawulire balwanya olutalo lunene okulaba nga batuusa music industry wetuuse abo naddala ba entertainment, wadde nga tufunamu obuzibu nabo naye abali awamu bayomba. Olaba ozalakanako katono kayisaamu oluyi, kitegeeza tetuyinza kutafunango tategeeragana lwa nsonga. Ebenda bandi mumperedde akatebe wano Tukwaniriza akabos. Kati lwanga Benda kyakoze. This is amazing, my brother. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot. So nga bwe gambye nti abannamawulire bakoze nnyo omuliro, kuba wadde nti nno olumu bavaako ne ate babeerako nnyo era nsomala kituuseba. Senga twali twagalana, senga tetutukula ne tunyumyamu oba ekitegeeza. So nasazeewo bannamawulire naddala aba entertainment okusinga mujje wali tunywemu tulyemu tunyumyemu n'ebyonna bituzeemu nga tusoowagana wano nawali tubimalewo celebrating. It's okay. Saitaga mutienda kwetonda nze sina gwe nnyingidde kuba kino kye twatuuseeko obanga okyayina akakuku ku mutima n'omubiina bonna ne babeera baani ne babeera bakasuku ne basendi bayisa ate mbaagala nnyo mubaleete bajye tunywemu ku lwekyo. Abayimbi bange nga Benda bwazze mbadde Benda ngambye abantu wano nti nategeseeyo ka cocktail oba akakijjulo mwe tutuule abayimbi bannamawulire tusanyukire Mukama oba kino kye tutuuseeko, kubanga kino si kyange ng'omuntu, kubanga otunuulira kategori za global basindika ennyimba ng'emitwalo 3 mu nnyimba emitwalo 3 consideration ebeera mu nnyimba okuva ku 3 mpaka 280 consideration. And when you get considered you celebrate. Consideration alone is enough, but guess what, we are in top 5 now. We are actually on the award. And umanyi ebintu ebikwatagana na academy, anyone can win. The moment you are nominated you can win. So we really need to celebrate this together. Nze sikyalina nnugu ku muntu bw'ate gundi yannyombesa gundi biweddewo sina buzibu na muntu katugambe ambone again kati nzaliddwa buto sirina tabula badde nsaba era uye fashion star fashion designer wange
honestly ebyaluba nange mbadde biwulira buwulizi bansindikira ebbaluwa gye nalabanga egamba kuva ku WhatsApp kali ku WhatsApp one nga kagamba ngu ekivulu kyo bakistopinze I received from someone. Yeah? Kati I take that as a lugambo because it didn't come from a lawyer. Tikana akapapula. We are not served. So kati osobola kuddawo n'ogamba omuntu kino bakiri because I have not served before until they serve us. Kubanga batuservinze then the lawyer bajja taking over. But for now tunaba serving the one. So we don't know. Yeah, nange biraba mawulire nga bwabyogera but sinaba kuweebwa bbaluwa confirming so serving so I don't know how true is that. Naye nange namulabye mawulire but mu butongole tetunaba kuservinga. Okay. Tugende wala Kuki yasoose tudde wa Ruki.